Erinnya Jonan Kiiza nga ndi mwogezi w'ekitongole kya UEDCL. Njagala kutegeeza bannayuganda nti twafunye ekikangabwa mu kitundu eky'Emukono oba disitulikiti y'e Mukono ssaawa 9 ogw'ekiro twalumbiddwa abatujju b'amasannyalaze abayonoonye ebyuma by'amasannyalaze ku ludda luli olw'ekitongole ekitambuza amasannyalaze aga waggulu ekya UETCL ne boonoona ebikondo 2 eby'ebyuma bino ebiwandiisa ebyuma bya steel. Kitegeeza nti okuvaako kw'ebikondo ebyo okugwa wansi kyajjeeko ekkuŋŋaanyiriziro lyaffe ery'amasannyalaze ery'e Mukono ekireeseewo ekibululu abantu baffe kye bayitamu mu kaseera kano. Of course tutwala omukisa guno okutegeeza bannayuganda nti amasannyalaze tegaliiwo mu kaseera kano. Tulinda ekitongole kya UETCL bayinginiya baakyo ngeri gye bakwasaganyamu embeera okulaba nti amasannyalaze gaddako mangu. Tutwala omukisa guno okukubiriza abantu baffe mu ttundu lino nti n'okuludda olwaffe olw'ababunyisa amasannyalaze tulina ebyalo ebibbiddwako waya z'amasannyalaze. Kati olaba nti eddaala kati lisuumuuseemuko katono nti bavudde ku gaffe amatono amasannyalaze kati babba bikondo bya waggulu ebya transmission. Naye omuze guno mubi nnyo ate guzza eggwanga lyaffe mabega. Abantu baffe bonna buli alaba omuntu ali ku kikondo ky'amasannyalaze atategeerekeka nga talina kyakolawo nga kyabuvunaanyizibwa tuleme kusirika busirisi tubeere basaale okulaba nga tuyamba ku gavumenti okulabirira ebintu byaffe bino eby'amasannyalaze. Kubanga okutaataganyizibwa kwonna okuliwo kati kwa bantu batono abeeyagaliza ebyabwe bokka. Bakasitoma baffe bonna tunyolwa wamu nammwe ab'amakolero mu ttundu lino tumanyi nti akaseera kano kazibu nnyo naye tubeere bagumiikiriza nga ekitongole kya UETCL kigezaako okuzzaako ebikondo ebyayonooneddwa naffe tujja kuzzaako amakuŋŋaanyiriza gaffe tudde mu twake.